okuvaako ew'omukyala gwe bayita Biggie oba gwe bayita Biggie Events. Omukyala yalangiridde olunaku lwa jjo n'agamba nti okutegeka ebivvulu akuvuddemu. Oyinza okwebuuza oba buzibu ki? Biggie Events ono yakasembayo okutegeka ekivvulu kya Fred Sebata. Olina okumanya nti abategesi b'ebivvulu bangi nnyo. Fred Sebata baali bamulaba era nga basobola nga bamanyi obuzito bw'asobola okuba ate nga abatuusaako okuba okubaleetera n'abategesi abasinga baamutya. Wabula ono Biggie Events omukyala yasobola okuba ate nga avaayo n'agamba kyonna kye boogedde ku Sebata nti si mwangu si ki. Ekivvulu n'akiyingira era ekivvulu kitambudde bulungi. Okuva ku Serena Mukono Masaka kisobodde okuba ate nga kitambudde bulungi. Wabula endongo aginnyuse agamba nti endongo ejjuddemu enkwe ejjuddemu enkwe obutaagaliza okulemesa ate ng'ebintu bino tajja kubisobola. Agambye tayagala kufiira ku myaka mito olwa puleesha n'ebintu ebitategeereka mu ndongo. Akadde kano agenda tegekanga bivvulu nga bya ddiini. Era olunaku olwajjo yabadde kuseena nga alonkinga enteekateeka ez'empaka za Kurwani zagenda okuba ate nga addamu enteekateeka eyo. Omukyala ono gwe bayita Biggie Events. Biggie Events nno endongo yagitandika dda amanya abatuufu bamuyita Mariam Mutakubwa. Biggie Events naye nga abasinga basinga mumanyira ku kivvulu kya Chameleone kye bayita Gwanga Mujje. Ekivvulu ekyo ekyaliko stage ya Chameleone eyagwa. Omukyala oyo yakirimu. Biggie Events yategekako n'ekivvulu ky'abajjukira ekya Katolo Bwama nga afudde waliwo kye bayita ceasefire. Abajjukira enteekateeka eyaliwo. Azze ategeka ebivvulu bingi nnyo n'emizannyo asobodde okuba ate nga agitegeka. Ye Biggie Events naye nga mu kusookera ddala yali mukozi mu banka, yali mu housing finance eyo gye yava n'agamba ebya banka bino kambiwummuleko kangende nnoonye ssente ezanguwa kwe kutandika ebivvulu. Era enteekateeka y'ebivvulu eno yagitandika ne manager Ivan Obudde oyo yali manager wa David Utalo. Yamuyambako okutegeera obuzannyo bwonna bw'ayinza okutegeka, okumanya batambuza batya endongo byonna. Kati we yatandikira eyo ebiseera ebyo n'ajja ng'asoma paka akadde kano. Era waaviiridde mu ndongo eno yabadde vice president eri omukulu gwe bayita Balamu. Nga omanyi nti abategesi b'ebivvulu balina ebiwayi byabwe eby'enjawulo. Kati ono abadde vice president ku bapromota ku saidi ya Balamu mu nteekateeka eyo. Agamba nti eby'endongo abinnyuse n'enteekateeka agamba eri bweti zaagenda okuddamu. Tutandikira ku myaka 8 paka waggulu. Tulina ebiketezo by'abaana abato, abavubuka abaddako n'abantu abakulu. Abantu abajja kujesa bingira ku Biraali e Kawempe ku ssomero. Then screening zijja kubeera ku National Theatre ku Lwokutaano, Olwomukaaga n'Olwasande wiiki eno. Twagala mu bantu 40 mu Uganda mwonna. Bakaza kulani zo tugenda tambula mu biketezo mu regions zonna ezosolodde mu Uganda. Naye empaka finals zigenda kubeera ku Kampala Serena nga 23 February. Kale ye mukyalo oyo gwe bayita Biggie eyawummudde endongo. Wuno agamba nti bategedde endongo abasinga tebasiima. Biggie kuva mu ndongo kubanga endongo eyo stressinga nnyo ate endongo eyo tesiima. Oba b'okoledde baba tebasiimye olumu oba abamu. Kati kitegeeza nti wenkolera Katonda wange ye yansiima ate yanyongerako. So kisingako nenkolera Katonda wange okusinga okukolera abayimbi oba abantu abatasiimye, naye nga Katonda ye aba asiimye. Kale yenteekateeka eyo nti bategekera abasinga endongo eno tebasiima. Era agamba asebe ne pulezidenti okukakkanya ku misolo olw'ensonga nti abategesi ekintu si kyangu. Pulezidenti w'eggwanga ebivvulu ebyo bikendeezeeko nga okendeeza ku by'amadiini. Ekivvulu kati eky'eddiini kye tutegese tebagenda kijjako musolo nga kiri eky'abayimbi abalala. Atukendeezeeko kubanga bapromota kati tukolera URA. Tukifunyemu nti kitugaidinga okukola ennyo okugoyinga beyond limit n'onoonya ssente na mutima gumu. Yenteekateeka eyo bwe yasobodde okuba ate ng'omukyala endongo aginnyuse bw'atyo mu nteekateeka eyo.
Big Events Endongo yaginyuse era agambye ebivulu bya bano abayimbi omuli abawemula agambye nti abikoye kadde mu ndongo eri endala etali mu pressure etali mu ddogo na biki byefaanyiza bwe bityo. Alabye nga gyayinza okudda mu maaso embeera eyinza obutatambula bulungi naye ng'abadde akoze bingi nnyo era anajjukibwa mu ndongo kubanga Sebatta ez'okwebuuza lwaki abategesi baali tebamutegeka. Bw'owulira Abitex ng'ayogera ku Sebatta agamba omusajja oyo si mwangu ku ssente kuva dda ate nga n'Abitex ku ssente si mwangu olaba naye amutya ono Big Endongo